Baby. Komyo saa 12 ewaka. Bisinga tuyita mu kusoboozebwa okw'amaanyi mu mbeera eza famire yaffe gye tuve oluse waka ng'abaami tufuna embuto batatuddiza ne batubeererawo naye olw'okusomoozebwa okwo ne tugamba nti katuyimire tujje muganange nga nkulembedde ntugamba katujje wano bannaye mwebala nnyo mwebalire eddala ate mmanyi nti buli kimu kisoboka naye kyesobola okugamba nti nsaba Mukama Katonda buli ali wano abaana bamwe baveemu bulungi muzaale bulungi ekyo kisaba Mukama kwe kugamba katuddize twongere ku kye mulina ekitonotono mbaagala nnyo era Mukama Katonda abawa omukisa. Tweyanziza nnyo Kafi banyabo nsanyuse nnyo balaba bamaama kuba kati omutuuse mufuuse bamaama era tubasabira erinnya lyange nze Nabisere Moureen oba Lady Moureen abasinga obungi nga bwe mumukisa oba bwe mummanyi oba erinnya erya bizinesi gye tukola. Lady Moureen Saloon abasinga obungi mukiwulira yatandikira Kasubi awo kyotolaba omutima guŋŋambye eddako Kasubi eriya waliyo abange mmwe mwansabira mmwe mwambeererawo nga ntandika muyinza obutaba mwayinza okuba maamawo oba senga oba omuti yenna omulala mwebale nnyo mwebalire eddala era nange mukwebaza Katonda kati nti tuwezezza emyaka 2 nga tuli twebaza Katonda nti tuwezezza emyaka 2 nga tuli mu bizinesi eno ekyo bannange mukikubireko mu ngalo atusomosezza bingi nnyo bye tuyiseemu n'olw'ensonga eyo bw'oyita mu kintu ekinene bwe kityo olina okwebaza Katonda. Mu kwebaza Katonda sijja kwebaza nzekka naye ku byampadde ne ntoolako akatono ne nkaleeta nzirize mmwe baganda bange bawala bange bonna kyonna ky'oli oli munnayuganda oli muntu wa ggwanga lino Uganda era n'ekikutuuyamya kati ofuba kwongerako ku Uganda. Mwebale nnyo mwebalire eddala katonotono naye mukasiime Mukama Katonda abankuumire. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Basaba ne banyabo abali mu kamera eno oba bali ku TV eno mwenna tubeebaza nnyo mwebale ddala okuba nti mubadde musingi gye tuli neebaza muganda wange Lady Moureen nti akoze omulimu gw'amaanyi nnyo mukyala muzadde tuze mu wodi eno ey'abakyala okuba nti tujjukira ku bakyala naye nga musingi munene nnyo mu kino ekintu kyakoze olunaku olwaleero oba kyetukoze olunaku olwaleero nti okuddiza ku bakyala kuba mutima. Nebaza ttiimu ya Lady Moureen ng'eyimiriddewo wamu ne ttiimu ya Kusasira kuba tuze okuba ntubeerawo abakyala tubaddizeeko kyetulabye mu ddwaliro Bambi buli ali eyo naawe osobola okuba n'omutima Lady Moureen gw'ayina gw'ayina ne mujja ne muddiza ku bakyala kubanga tusanga okusomezebwa kw'amaanyi nnyo
naye Bambi tweyanza nnyo eddwaliro lino ly'Ekawala lituwadde omukisa ate ne baza services zaabwe nnungi nnyo abakyala balabiddwa bulungi naye tweyanza nnyo tweyanza kino kikujjukiza ki nga maama omuzadde kinzijukiza okubeera nti nno obulumi bungi nnyo era nyina omukyala gwe nsanze Bambi ng'obulumi bungi nnyo kinzijukiza ne kinkwatako nnyo ne ngamba omwana atawa muzadde we kitiibwa abamwana yana kyemnyiza okwogera omuzadde ayita mu bulumi bungi nnyo asooka natwala emyezi 9 ng'alina olubuto olwo ne giggwako nga ayita mu kusomeza obw'amaanyi naye omuzadde yeewaayo n'agamba nti kandabirira omwana basinga basuula abaana naye bwe tusanze mu ddwaliro ng'azze mu ddwaliro n'okumulabirira n'agamba kanzale omwana wange mwebaza omuzadde oyo kuba nti alina omutima gw'eggwanga abembe abasinga tebafaayo kubiri bafaanyi baabwe gwe kyakutwalidde ebbanga kinne mukwano gwo Moureen ogamba tuddiza abakyala abatuwagira mu nnongo yaffe tekyantwalidde budde kubanga Lady Moureen ono muganda wange ndudde naye ebbanga ddene nnyo era bwe yakiŋŋamba neŋŋamba katukole kikatusituke tugende ng'abantu kuba tuli bakyala bazadde tebayinza ga nti tuli bazadde ne tugamba katusituke tujje kyetaagisa bayimbi bangi abajja obbikola naye Lady Moureen abadde musingi nnyo Bambi yanga kati tulina okugenda tuddize ku bantu aye nange nenkiraba nga kyamaanyi neebaza nnyo weebalire ddala okuba nti ate wanteekamu amaanyi maye abantu abasinga batunafuya naye gwe nondaga omukisa nti kati tulina okukola kino kirungi ongaidinga omuntu naga kati kino kituyamba tugende mu bakyala tukole bwe tuti neebaza nnyo muganda wange weebale nnyo nakuba na mutima mulungi na mukyala mutima mugabi akatalekeka abakyala bakyogenda amalwaliro ga gavumenti bagamba so message abakubawo kyosanze services nsanze services nga nnungi nnyo okusinga ddala abakyala gye bazaalira wadde walungi nnyo era abakyala temusuula baana ku nguudo oba temugyamu mbuto muzikanyuga eyo ku makubo bwoba ofunyemu obuzibuzibu jangu mu ddwaliro wano abakyala babalabira bulungi nnyo ku Ekawala ku health center walungi nnyo services nsanze nnungi nnyo temutya kubanga basinga mutya ogenda mu malwaliro nga mulowooza ekiro kikambwe nnyo ne wano kyensanzewo kibadde kirungi Bambi come and support them nzikiza nkubuuza ekibuuzo ng'omuyimbi bandi yammwe eri ku ki nero ne mayinja gye obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna tetujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC21 TV zonna eziri wano ezimu sizimanyi bannange mbalaba naye mwebale nnyo Nva Masaka mwebalire ddala we Masaka nawe okulabako wandise nsooka okwebaza staff yonna ya Lady Moureen eno mwenna bannange mwebukireko mu ngalo tutuuse ku kye tubadde twagala mu myaka 2 tuyina pate ey'amaanyi enyeruwo nga 3 staff teweddeyo kwasa tumulumu tulina ekika naye twetwagadde genda kweyagala ffekka nga bannaffe bali eno mu ddwaliro nga oluusi balina obubabulamu obutonotono ne twagala tubawe ate era nzirako okwebaza eddwaliro lino ery'Akawala bannange twetereze oyinza okubeera eyo omukyalo omuwala abawala abato ng'ogamba nze sinza genda kuzaalira Kawala n'ogenda mu kiriniki n'obonaabona n'ogenda mu kuzaalira mu bitooke bano abazaalisa bannange jangu Kawala kase kye tulabye Kawala okirabye abakyala bali bulungi bazaala bulungi bali mulaavu abasawo balungi nnyo kwegamba Bambi mbakubiriza mujje Kawala nze kyendabyeko mujje muzaale bulungi kuba tunoonya kuzaala kwala bave mu bigaali kale buuza
amalwaliro gonna agali mu Uganda waki wasazeewo Kawaala? Nasazeewo Kawaala kubanga nze bizinesi yange nga ngitandika gye tuli mu kucelebrating okwezi emyaka 2 natandikira Kasubi awo. So kati nkimanyi era wano badde olaba nga mulimu n'abantu abakola ki abammanyi eno kati nkomyewo baddiza be bansapootinga nga ntandika. Be bansapootinga nga ntandika kyova olaba nakomyewo Kawaala Ssebo. Nga tumaliriza bizinesi gyokola egatta abayimbi niba kiro yakulya ng'obeerewo olimbira bbaawo nalaalira Wani mama? Wani nyabo? Agambe yakulaja. Nyabo. Mama. niba mwakayimba nalalira basabo ne bannyabo nebaza nnyo eddwaliro ly'e Kawaala abakulembeze mwenna okuviira ddala ku mukulembeze ow'okuntikko okutuuka ku Sister Dorothy gwe tubadde naye atubeereddewo atuyambye atulaze ekyokukola bakyala kibe tulina okuyamba baliwo be tulina okusookerako bambi mwebale nnyo mwebalire ddala n'omulimu omulungi gwe tusanze wano mu ddwaliro ly'e Kawaala gwe mukola mwebale nnyo mwebalire ddala bannange Mukama abawe nnyo omukisa olw'okuyamba bannakazadde b'eggwanga. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited, bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda. Tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku aloygc21